effective nga ate nsobola omuga ensonga zino naziwuliza. Kale butyo njagala kubanga nfundikira okubatuma then tulyoke tutandike video eya lwaleero. Njagala mutagingire abakulu, njagala mutagingire mwenna abaami ababadde mu mukolo ogwabadde mu America. Njagala mutagingire abasajja bano, njagala mutagingire omukulu gwe bayita Joel Semakula. Ono doyeza ye treasury wa National Unity Platform mu ggwanga lya America. Ya mukulu ono njagala jenne bigabe njagala omugamba abitegere bulungi nnyo kubanga saagala muntu yeefula nti ate amaaso gazibye olw'okuba nti ayina kyeyalabye. Kale njala tandike kajja kubanga kalowoozo kagenda kwefaanagizamu security alert naye ate njagala mukawulirize bulungi nnyo. Njagala mwenna ba serving arm officers n'abali mu gavumenti mumpulirize bulungi nnyo mu kalowoozo ka leero ke ngenda obbakolera mwenna. Era njagala mukasale mukasindikira buli muntu yenna ali mu SFC ng'alina ekirowoozo ky'enkyukakyuka. Njagala omuntu yenna ng'ali ku security ekuumayo seeri ng'olina ekirowoozo ky'enkyukakyuka. Njagala omuntu yenna ng'oli mu gavumenti ng'olina ekirowoozo eky'enkyukakyuka ogenda kuwuliza akalongo akalowoozo ka leero kano ngenda kukabawa. Kagenderere abantu bonna bali mu America mumpulirize bulungi nnyo era njagala mukasalemu mugende mukasindika buli mutimbagano kwonna. Njagala mutagingire omukulu gwe bayita David oba Captain David ono nga ye yomu kubakulira ekisinde kikuuma yose tete bahabulota basira mutano wa Karekyezi nsi yaleta muzeze ensanga bisibe na nyine kabuyonjo ajje abere kuno kubanga mwetaaga tukoye ejogo. Kati kantandike bwe tumukalo kalowoozo ka leero. Lwaki mbawalo da kalowoozo ka leero nga kanjawulo nnyo kalimu okulabula. Nkajje mu lugero lugamba nti embulire tefa yonna. Lwaki embulire tefa yonna? Ebiseera bisinga bw'ofuna okulabulwako ekintu bwe kituukawo nekyefaaniza omuntu kyeyakugamba weekengeramu noga kino si kye baŋŋamba ate n'ofuna engeri gy'oyinza okusalamu amagezi n'oba nga osobola okwewonya. Kale mwenna abantu abali mu ggwanga erya America nammwe abali mu ggwanga erya South Africa mumpulirize bulungi nnyo. Njala tusooke tukwasaganya ebintu bibiri omulundi gumu. Mukimanyi bulungi nnyo nti Charles Peter Mayiga n'akabinja akali Mengo bonna baweereza Museveni ne Mukutowe Jeno Salim Sale akandanaho. Era yensonga lwaki abakungu bonna bali Mengo kati bafuna omusaala nga guva mu State House. Kati mwenna abali e South Africa Charles Peter Mayiga bwe yatambula ogenda mu America waliwo ekibinja ekyajja e South Africa nekikulayo olukungaano lwaliyo okwogerako n'abantu ba Kabaka. Mwakira bulungi nnyo ne mu America abadde bakola omulimu gwe gumu. Naye ngenda kusaba bw'obanga agenda mu lukungaana luno waliwo kankiyite ki Walumbe kamuwagamba waliwo Walumbe eyajja nasinkana oba n'abeera mu ggwanga lya South Africa ng'olukungaana olugenda mu maaso ng'alina ekigendererwa. Ne mu America enkungaana zino ezawasanya zaali zigenda mu maaso era Walumbe yabaddeyo mu ggwanga erya America. Kati nga nambulula ensonga zino njagala buli muntu yenna yabadde mu lukungaana e South Africa olwadde lulimu abakungu abavudde Mengo bw'oba wanywa oba n'olya nkusaba ogende otandika okwekebeza obulamu obuyimiridde butya. Oyinza okuba nga baakusibaga oba baakulunga akatwa nga tomanyi kubanga Walumbe South Africa yaliyo ne mu America Walumbe gyali era ali mu kutambula nga otogere essaawa zino abantu b'e Boston mwegendereze nnyo waliwo Walumbe omumyuka wa Walumbe gyali awo atudde bulungi nnyo. Lwaki mbagamba ebintu bino? Mwenna bw'obanga oli musajja mukulu musajja muganda atuludde emyaka naye ng'obadde n'ekirowoozo ky'enkyukakyuka wayitibwa n'otandika ottula mu nkungaana zonna. Mayiga zaategese okwetoola America gy'abadde ne mulya ne munywa naye nga basinga obungi mwali muzze kulaba ki ekigenda mu maaso wamu n'okusunga naye ate abasinga obungi mwasasula okujja mu nkungaana ezo ekitali kivve naye lwaki oli eggi okwesuyomuula. Naye mu kujja okwo njagala buli muntu yenna ali mu America nga wagenda mu nkungaana zino nkusaba busabi bw'oba walya n'onywa genda weekebezeeko oba weetangire ng'obudde bukyali. Bw'oba wagenda mu nkungaana za Charles Peter Mayiga ng'oli musajja muganda obadde otambulirwako ensonga obanga obaddemu n'olucenji ng'oli wa Nupo National Platform
nkusaba genda wekebeze oba sina kindi wetangire ng'obudde bukyali. Mwabe Boston ate siramye wabula bategeeza butegeeza nti omumyuka wa sitaani wali awo Boston atudde era njalo bagetegeeza nti abalyankuzibwa abagenda ku pato bwa buli kika mwegendereze nnyo era ne bannamwe bennyini omukolagana abamutandika obbeeka engeri nnyo lw'ensonga nti sitaani omumyuka wa sitaani yatudde awo wennyini wali Boston mwegendereze nnyo endya yammwe entambula yammwe n'ensula yammwe kubanga abasajja kyabagaza kyamaanyi nnyo njalo bategeeza namwe mwenade mu lukunga lwa Boston mwegendereze nnyo era njala tegeeza mwenna abantu abali mu America nti eggwanga lye bali targetinze nnyo lw'ensonga nti abasajja bagagga abaganda babinyonkondo abaasirika edda naye ng'adde babanoonya okubafuna butya babajja gye bali beekwesiba baleete babalabira nkimanya basinga obungi mwayambala amasuuti n'amakanzu ne mwambala ne busuuti ne mujja mu nkuŋŋaana ezo naye temwamanya kigendererwa kyalimu naye olw'okuba nti embuulire tefa yonna mbagambye bw'oba wali anoonywa mu nkuŋŋaana zonna ze walimu munnange nkusaba ogende weekebeze nga nennabugi simufungize bwe nvaawo njala tegeeza mwenna bannayuganda bannakabala abakyali mu gavumenti kya Yoseti bahabula otabasula mutano wa Kalekyezi ng'oli mu SFC oli mu gavumenti oli mu kitongole kyonna ekiddukanya gavumenti ya Yoseri ng'okwata ku mmundu oba obesingirako ebyokwerinda wuliriza nnyo ngenda kusaba mubadde mulina mikwano gyammwe egitondoka ne gifa nga temumanyi lwaki bafa waliwo omukulu gwe bayita Captain David yono wano wammanga omwami ono mujjukira ka video ka kusaasira bwe yali ng'agenze okwetega Yoseri mu bitundu by'e Masaka omukulu ono David mumanyi bulungi nnyo mwenna aba oli mu gavumenti mu bitongole by'okwerinda oyo mutemu oyo David mutemu muzibu ye complete set ya assassination zonna ezijjawo abantu abali mu kitongole kyonna eky'ebyokwerinda oba ekitongole kyonna nga kirimu akakwate ku state ye kastaafu n'olugambo nti olina endowooza egamba nti oyagala enkyukakyuka omwami ono David takulwamu kujjawo ng'akozesa machinery teams zaalina naye kennyini okwekolerako omulimu guno n'agukola omwami mwamulaba kusaasira bwe era yagala okwetega Museveni omwami yali amuganye okutuuka wa Museveni olwamuyita Captain David mumwegendereze nnyo mwenna musajja simutemu mulwadde yoyo Captain David mpozi nga bagenda kujja ku lw'ensonga limaze okuexposinga era mbategeeza nti yoyo musajja simutemu mulwadde amuyita Captain David ng'ali mu kitongole kya SFC yalinga asembayo okukuuma Yoseri bahabulwa naye nga mutemulwadde bw'omanyi nti mubadde mu service nga mikwano gyammwe gifa mu ngeri etategerekeka omwami oyo y'omu kubadde bakikola ng'aduumira akabinja kakabasasini ne bakujjawo nga tebeebuuzizza lipooti agiwa luvannyuma nti twamugjewo olw'ensonga tubali tumwekengera olwa ABCD ennamba ye mwenna abaagala okumanya omwami ono obutemu bwe njagala nayo gyexpose nga kubanze sina buzibu ennamba ye yeeyo musobola ogikuba ekifaananyi ya Captain David ennamba ye eri 070 36 96 990 nchiddamu ennamba ye eri 070 36 96 990 eyo ye nnamba yo musajja omutemu kanji bawandiikire wano 070 3 69 69 90 yoyo ennamba eyo yoyo gayi omutemu kungwa era mwenna abakola mu service nga muweereza mu gavumenti ya Yoseri mumanye nti omuntu abadde abatira omuntu wammwe yoyo Captain David yoyo njagadde bategeeza mutegere bulungi nnyo yoyo kubanga nze saagala muntu yenna afa mu bintu bya kisiru obuzibu bwange bwina na Yoseri tebahabula otabasira mutano wa Kalekyezi nsi yali muzizide ensanga bisibe na zino enkwezengeze mumutegedde bulungi yoyo bamuyita Captain David musajja wa SFC mukutta ba servicemen bonna abalinamu endowooza y'enkyukakyuka n'awa report after yoyo bamuyita Captain David yoyo mujjukira video omukyala Catherine Kusaasira yali agenze e Masaka okwetega Museveni omwami yali amukutte ku mukono ng'amulemesa n'amwesikako yoyo Captain David endaba mugifunye bulungi nnyo mukubira essimu baagijjako agijjeko kubanga tukooye enkwezenge ez'okuba nti batukoleramu naye ng'ate balowooza nti tusobola kubategeera. Alright,
Kati njagala tutandike video ey'olwaliro mpola. Okusookera ddala mwenna abantu abali mu diaspora era nga mwagala enkyukakyuka. Tukkiriziganya nti ffenna twagala enkyukakyuka ne ku mutendera ki. Mwagamba twawule ebyobufuzi ku nsonga z'Obwakabaka. Era abantu abamu, in fact na message ngisindikira president omulonde w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze ng'omuntu sina mutawaana abantu be walonda kubanga nze najja mu struggle ng'omuntu eyereeta ku lw'eggwanga lyange. Nagamba sina kifo kyonna kye njagala. Naye abantu abe positioning abaali baagala ebifo tebaali bankyukakyuka era abamu ne bwe twogerako bakolera state. Nkiddamu bakolera state. Tumaze ebbanga ddene nga tuluubirira okutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda. Ng'enkwezenge eziri mu Nuupu naddala eziri mu diaspora nga tezisobola kuva ewadde ogamba nti bagenda kuteekawo demonstration. Era njala okubaza abakyala mwenna basenga bamaama baganda bange bannyinaze ab'omu kibuga ab'omu kisaze bayita Boston mwebale kwekalakaasa na kulaga Peter Mayiga obusungu mwinako nti musajja nkwezenge. N'entwala okuvumirira kwange eri abasajja abeeyita Abaganda abakingiriza Mayiga nga temwasobodde mubuuza kibuuzo bukyanga afuuka Katikkiro ne bawamba abaana ba Buganda ne babatta nga kati abantu bali mu nkomyo ne batababuuza lwaki takyogerangako, lwaki tayogera ku kibba ttaka, lwaki tayogera ku kyonoona Masiro n'ambiriza Bassekabaka na kisengula abantu ku mataka ku Buganda. Ne mwambala amasuuti, ne mwambala amakanzu, ne mwambala buli kimu ekyetaagisa ne mulya ne mubwega naye nga temusobodde kwogera ku nsonga zino. Nga ate abantu bavayo kwogera ku nsonga zino kuba ku nsolobotto. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, waliwo abasajja beyita basajja bo abali mu Amerika abali mu kabinja akakulirwa omu ono kubayita George Semakula. Mukulu George Semakula gwe treasurer wa NUP mu Amerika. Leka kubeera na double standards. Okubeera wamu kikufula nti otegeera nnyo, abantu bangi basobola okubeera mu nsi gye bali nga bategeera nnyo. Gwe kennyini gwe omuntu eyita Omuganda era ng'ogaa nti oweereza Obuganda. Njagala ombuulirawo demonstration ki gye wali okoze ng'otegese demonstration ng'erwanirira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, ng'erwanirira ekibba ttaka, ng'erwanirira abaana ba Nuupu bona badde bawambibwa n'okuttibwa. N'ekibuuzo ky'otwasobodde kubuuza Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ng'akuli mu maaso. Amasiro g'Abassekabaka baagoocha. Ssaabasajja Kabaka twalwana ffe bamuyita bakuliganizi okumulabisa nti kati ali mu mbeera ntuufu gwe bali bagenda okutta. Ngere ali mu lukono muto musajja gwe mwagala mbu simanyi muli basajja Baganda muvumirira ebikola basajja ba Nuupu abavoola Obuganda. Mukulu George Semakula n'akabinja ko tukamanyi bulungi nnyo. Tukamanyi bulungi nnyo abakakulira n'abakalimu. Okwo kalimu ayine byona tumumanyi bulungi nnyo. Nawe George Semakula n'abalala tubamanyi bulungi nnyo. Zira bagamba nja boogera amanya kuba tewali antiisa. Mweke nyini mwava ne mugamba ati singa Lumbuye bamutidde mu kkomera oba baali badde tava nayo kubanga akimanyi lwakuba nti nali nasirika kati kamboogere. Ayine byona George Semakula. Mweke nyini mwagala Lumbuye singa afiridde mu kkomera kubanga mukolera state mwagala nsemanye. Mukimanyi bulungi nnyo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwali bugenze singa twalife bajja ku mutimbagano okwogera. Wavuddeyo na wa speech gye njagala okukwatamu naye before nga sinagikwatamu njala kutegeeza. Wakoze ensobi gy'ogamba nti ate ovumirira abaali bambadde enkofiira n'ebyambalo bya Nuupu okulumba oba okubuuza ebibuuzo bwabibuuza Mayiga. Naawe ensobi yemu gye wakoze wadde oyambadde ekkanzu bulungi kyokka ku ngulu ng'otaddeko enkofiira national platform kitegeeza ki? Wagezezaako okulumba omukyala mwannyinaffe Nalubwama ne gurupu y'abeekalakaasa. Kuba nchana lwa yata deko Kofi National Platform nti yayogera bubi okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe. Naawe kyekimu wazze okweyala n'okutambula ng'Omuganda ng'otambulira Mayiga mu maaso ga Mayiga. Wakozesezza ate nawe okole ensobi y'emu n'ojjira mu kanzu ng'oyambadde enkofi National Platform. Kati gw'onenya naawe ani asinga munne ku nsonga zino? Kubanga gwe George Semakula ne banno temuvangayo kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, temuvangayo. Kiki ekyakuggyeyo otandika okuvvoola banno ng'ate naawe woyambadde engoye ze zimu ate ng'owaana Mayiga n'akabinja ke? Mukoleraani? Nkubuuza mukoleraani? Bwe kennyini akabinja ke mwagamba singa Lumbuye yafiira mu kkomera kubanga mwali temwagala njogera ensonga zino. Naye ng'ovaayo oyambadde omutega nswera oyambadde n'enkofiira National Platform ate obuleminga abantu abayamba Ssaabasajja Kabaka
nga gwe tovanga wadde okutegeka olukungana demonstration ejjetabamu nga mutasobola mbwa Ssaabasajja Kabaka wayambadde kofira Nuupu n'oyogera ebigambo ng'owaana mayiga lwaki tewamubuuzizza ssebo w'ekitiibwa abaana ba Buganda abawambibwa abattiddwa bukyanga tuyingira mu kalulu kano obakoze nga tovangayo kuboogerako era okozeewo ki ekibbattaka mu Buganda nga kigenda mu maaso okozeewo ki abaana ba Buganda bafa tebakyalina mirimu okozeewo ki wabula wasituse bulungi ne koligiwo ne mujja mwogere ebitakwatagana kanzanya akatambika nongera kasanyako eddakiika ntono nnyo mulyoke mukakase double standard eziri mu basajja beeyita Abaganda bali mu Amerika nga amaze okulyankuzibwa. Muwulidde bulungi nnyo basebo ne banyabo abagenyi baffe abakulu w'ekitiibwa Katikkiro amannya agange Semakula Joel. First and foremost bekisookerwako ddala bambadde amakanzu banekaanekanye waggulu bataddeyo enkofiira ya National Unity Platform nga Nalubwamagoba avuma nakati gwe bakyalumba naye yali ayambadde enkofiira era namugamba Nalubwama yakoze by'okwogera ebintu bya Buganda nga ayambadde enkofiira bano bennyini akabinjako ne kalumba Nalubwama ne kamuvuma bubi nnyo kati mmwe eno enkofiira yabadde yamuluka yasaza yagombolola oba si ya Nuupu kino kye tuyita double standards muli bakulembeze ba National Unity Platform gwe muwanika tewabuuziza Mayiga lwaki tayogera ku nsonga z'abaana Abaganda battibwa abawambibwa n'ebyobufuzi biri mu Buganda n'okumubuuza Ssaabasajja Kabaka lwaki ali mu mbeera eno walanduse muwaana buwaanyi musajja kye kimbuuza genda maaso Nedira Lugave tusanyuse nnyo okubalaba tukyalira wano era nsanyuse nnyo okulaba jjajjange Katikkiro kika ky'Olugave muwulirize ayimiridde wano nga ekisookera ddala ng'omusajja Omuganda ekyokubiri ng'omusajja awangaalira mu ssaza lino ery'e California no problem ate ensonga eyokusatu nyimiridde wano mu kiti kyange nga omukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform kulemberwa muzzukulu wa Kayiira owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu owekitiibwa Katikkiro obuvunaanyizibwa bwange mu kibiina ekyo nze musajja avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okunoonyeza ekibiina ssente mu mawanga g'ebweru kiwandiise Director of Finance and Fundraising so nina okubeerawo nga ntetenkanyiza n'okunoonya abavugirizi b'ekyo kye tugezaako okukola ensonga enkulu endeese wano esookera ddala njagala okwebaza Obwakabaka owaddala ow'ekitiibwa Kabukina we Katikkiro olwo ekyo mwakola nga tufiiriddwa kitaffe ow'ekitiibwa Mugabendu gwa Semakula yawerekerwa mu kitiibwa era tusiimira ddala. Ekyokubiri twebaza emirimu gyonna gye mukolera Obwakabaka ffe nga Abaganda tukwinamu essuubi era tuli twesiima n'ebyo bye tulaba bigenda mu maaso Obwakabaka bwe bukola naye banywanyi baffe abali mu mawanga gano. Ensonga eyokusatu ssebo ate nga y'ensonga esingira ddala obukulu obubaka buno bwenjogera buviira ddala ku mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa President wa NUP. Njagala mukulu Joel oleete ebbaluwa empandiike bw'abanga president yakuwandiikidde obubaka bwogere ku mukolo ogwo. Njagala oleete ebbaluwa empandiike nga Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Buganda ng'abaana Abaganda bakutte bali mu makomera babasse nga yakuwadde ebbaluwa nga yakutumye obubaka obwo. Omanyibwa abavubuka bakirumbira mpi bbiri tubako njagala oleete obubaka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabuwandiise obwogere ku mukolo gwa Mayiga. Mwamu tuvumisa nti Abaganda balina enkwe naye nga tebimukula mubikola kuba mwagala ssente. Njagala oleete obubaka buwandiike nga president mutabani muzzukulu wa Nambi akusindisa oyogere ebigawo byoyogere essaawa zino ng'oyambadde enkofiira eyo ng'ate wavuma Nalubwama nti Nalubwama yakola ensobi okwambala engoye za Nuupu ne mukolako olutalo nakati mukyamukolako olutalo. Kangende mu maaso nkazannye. Omukulu w'oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda Oweekitiibwa Mathias Mpuuga
muskulu wa Nsamba. Then mukama wange gutita team leader Daniel Kauma. Ate nga yali ssentebe wa ggwanga mu Washington DC. Waliwo ekintu ekibadde kitambula ku mitimbagano. Ssentebe wa ggwanga mujje eya Buganda. Kiki ekyatuuka ku ggwanga mujje ne bakutera Buganda bumu. Njala kubuza gwe Jolo Semakula. Kiki ekyatuuka ku ggwanga mujje ne wateekawo Buganda bumu. Ekyo tuyita divide and rule. Kubanga mu kibabagalamu. Buganda bumu mayiga yagisaanyaawo. Sorry. Gwanga mujje mayiga yagisaanyaawo n'ateekawo Buganda bumu. Obubwo bwa NRM mulimu essaawa zino bw'ogamba njagala oleetera obubaka nga Kyagulula Kyagulanyi Ssentamu yawandiisa obubaka n'abukuwa obusomere mayiga mu maaso ge. Ng'ate oyambadde enkofiira National Platform mwagamba Nalugwama nti yakola ezo by'okwogera eby'obufuzi okwogera ebintu bya Buganda ng'ambadde enkofiira National Platform gw'okoze eki. Kambazanyira obubaka bwe yagenda Robert Kyagulanyi Ssentamu yabumutumye. Omanyi nze mbakwata mpola. Tugenze mu maaso. Ngabantu abamu bambala kofiira nga kano kenyambadde. Ne batyobola Namulondo, ne batyobola abaana b'engoma, ne batyobola Katikkiro n'abagereka wa Buganda. Ekintu kino kitukwatako era kibadde kituyisa bubi. Ebiraba Kyagulanyi Ssentamu yabikutumye. Tukolamu omulimu ng'abakulembeze twakirabanga kisuse. Ne tuengage nga bakama waffe kamba tubagamba nti ensonga eno tulina ogikwata mu ngeri ekikulu. Ekintu kino kikome. Era nina essanyu okutegeeza ekitiibwa Katikkiro nti abantu abo bakolanga ensonga eyo baalekerawo. Abantu bangi batumibwa abantu abalala ne beerimbika mu ffe nga si bannaffe. Wabeereddewo ekigendererwa ekyokulaga nti ffe aba-NUP Abaganda ate ffe tuwakanya Obwakabaka. Njagala okutegeeza ssebo ekitiibwa Katikkiro nti mu mirimu gyaffe gino otwewa tuli bavubuka bato muto wange Sembajwe yesimba omukalo ka 2021 ebuvuma wangula saagala kulwawo nnyo kuba mwogera bujwanga mudidde akawunga mukalirako obuugi kubanga oli mu America oli mu California bwe basajja mmwe bwe mbanga generation gye musuubira okutambulamu nga muyina amagulu abiri gamidde mu different position kitegeeza tetune gye tugenda kulaga okoze statement naye nga ekintu kyovumirira Nalugwama okwambala enkofiira National Platform ng'ayogera ataasa Buganda nawe yambadde enkofiira y'emu ate owaana mayiga ngera kubuuza gwe lwaki tewabuuziza amayiga bw'okyangayingira mu Bwakatikkiro amasiro baagojja tumubuuziza abaana ba Buganda tabawandiikangako kabeere gwoga tuli mu position ne bawandiika ku baana ba Buganda tebabate mbwera bavoola njagala oleetera vidiyo emu ng'omwana wa National Platform bloga avuma n'abagereka njagala te vidiyo emu ng'omwana wa National Platform bloga avuma mayiga njagala te vidiyo emu ng'omwana wa Buganda wa National Platform avoola Ssaabasajja Kabaka bamuvuma oba nga avuula Obuganda owayise baguba ddolu oba n'abazze okwekalakaasa ejje Boston mayiga gye yayitidde mu manja okuyingira mu conference hall nabo badde balalu ezenkweze ng'obutaba na magulu kuyimirira ku kugulu kumu n'oyogera ensonga ne babuzabuza nga bafuka banaaba mwe batuvumisa nti Abaganda tulina enkwe gwe kennyini wayimiridde mu conference nga ya Buganda bumu kiki ekyatuuka ku ggwanga mujje baleke bateekawo Buganda bumu kubanga temukozesa bwongo gwe kennyini yambadde enkofiira na Nuupu ate owaana mayiga nga ne statement gy'oyogedde ye statement y'amayiga n'empuuga gye batambuza okwetoola ensi yonna nga bavumira ekibiina kya National Platform kati muba mulowooza lunaku ki Jawero Ssemakula n'akabinjako abali mu America tubamanyi bulungi njandi gwe mukolera njagala ondeetere ebbaluwa Kyagulanyi gye yakuwadde ogisomere mu maaso g'amayiga era njagala okoleyo vidiyo emu nga wagendako mu demonstration nebeera ya ddakiika emu nga wali olwanira Ssaabasajja Kabaka ng'olwanira Obuganda n'obulamu bwe zenkwezenge zetuyita enkwezenge mutadde abasajja n'abakazi Abaganda mu ddayirema mu America kubanga temwagala kumanya mazima gakaawa nawe kennyini yambadde enkofiira Nuupu ate ovuma abanuupu abalwalira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Musime Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutumye ngaani ye asobola okweyogerera so temuddamu kubuzaabuza bantu nakumanyira bantu nze singa gwe ntya buli kimu nja kyogeraga bwe ndokyogeraga bwe kiri okuba mulekerawo enkwezenge tuzikooje
kwenjagala tewa era olwa Ssaabasajja Kabaka era afe abali musindo gw'okujjako gavumenti ffe tulwanira olwa Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda okubanga bwe buli essaawa zino awo sigenda kulwawo njagadde kukwata mu kavidi yako kati gwe ku myaka gyo oyogera ebigambo bino kansooke nkuzannyira ebigambo bino biwulye bulungi nnyo mwayi mwebuuza video tugenda gikwata mpola mpola bibino bano famire zaabwe zafiire Luweero tebafunanga kintu kyonna basajja n'abakazi baganda wuliriza bulungi nnyo taata wange ayitibwanga Sitanule Sepunza Ekamuli taata wange Muzeeyi Museveni yajja agamba munaatuwagira nalina emyaka nga 16 ne bagamba ye era taata wange yasiima nnyo n'amuwa ku kibanja ne basimako barracks ennyumba ya taata wange yaterekanga obunga bwa Museveni n'ebijanjaalo era Museveni yajjanga mu kamotoka kamayika nga mutono muwanvu nga waliwo abasirikale Isoke Baguma ne Kakuya kubanga emundu gwe battira ku lugogo era omulambo gwe gwatuukira wa taata wange ne bamutwala ne bamuziika ekifanka naye bwe twava ogenda esingo ne tukoowa embeera y'essingo nga bataata batunogera obuwerewere obuyuukiyuuki amazzi agakulukuta mukoka gwe tunywa ne tukomawo taata wange yamalawo ewiiki emu ne batukima awaka ffennaze ne maama ne taata bamwokera wali kweyo ennyumba gye mulabako akantu akeeri ne bakula ekidomola ne bakisibamu omuti bwe bati ne bamukoleeza ne bamwokya ne bamugaa tuwulye Museveni ali luddawa taata wange yasirika bako ekidomola okuggwako ne kisigalako kagonda ne bamugamba n'afiira ddala ng'ayita Najjuma Katende Namagala naye nga tewali n'omu ayitaba nga bagamba ate obwo bwana bwani nti nabo baze kulaba muyeekera ne bamukulula mu nsingo ng'eyidde bagamba gwe omukazi omukulu lwaki ayagala NUP nasalawo taata wange yawagira Museveni nga yagala enkyukakyuka bakola obufuzi obwannakyemalira obuli bw'enguzi obulyako obwombote naye teyalabako nze nalaba ku bwa Museveni kati nkooye taata wange bamwokya twafunamu ki bataata abamu mubamufumita effumu eriguka erudda obulala ne bamufumbira mu kidomo awo wetubadde awo ku ddwaliro wamu ku buwanga bwe bakuŋŋanyizanga tebaleeta wano manya agange nze kwezi Katembi mutabani w'omuge Sepunza Ekamuli naye kati yafanga lwanirira ddembe kulaba nga afuna emirembe esawa yali tetulina mirembe lwaki tulina mirembe abaana tutuusa okukula okutuuka wano wallahi billahi layira nja Katonda nga teriyo yadde 10 kyabuyambi buno bwe buyambi bugenda okukolera abaana bagundi omwanga akawanga ka Muzeeyi tetukaziikanga nako era n'amagumba ge tetwamanya wagigali kati mwe bavubukamu bali mu Amerika olwokuba muli mu Amerika mutuuza engalabi zammwe ne mutamanya system bwetambula eri Kampala na kufuna information bano bakitabe babookya nga bakuuma Museveni tebalina kye balina bakubudde basana okuyingira MP lwa bulumi kati gwoli ewana mayiga tomanyi oli state agent yakolera state era ne programu zonna zatambuza njala omuli omusajja Kabaka omugoba yambazizza omunagiro nga yafunye ebbaluwa empandiike emuwa obuyinza nga Ssaabasajja Kabaka yagiwandiise mukulu Joel Semakula namwe mwenna abatudde mu meeting ezo nababa bambaza eminagiro njagala ombulira ebbaluwa emu eyakuweereddwa nga Ssaabasajja Kabaka yagitaddeko omukono gwe ng'akokwasa obuyinza ne ofiisi omulamulirako abantu abali mu diaspora mu America omukono gwa Ssaabasajja Kabaka mwenna mugumanyi Ssaabasajja Kabaka bw'akuwa obuyinza okumulamulirako akuweerako n'ebbaluwa ng'esayiningiddwako omukono gwe ani yafunye ebbaluwa nga nsayiningeko omukono gwa Ssaabasajja Kabaka omutuufu kubanga mwenna Ssaabasajja Kabaka omukono gwe gwateekako gye tuyita sayini mugumanyi bulungi nnyo ani yafunye ebbaluwa eyo nga mpandiike bulungi ng'ogyekeza amayika zasobola okufojalinga njagala mumbuulire mwe temumanyi nti mukolera structure za musajja alina hope okwesimba 2016 okwagalibwa pulezidenti temumanyi nti mukolera omusajja ali ku mission nga katikkiro wa Salimu Sale ne Museveni nti namwe abagenze mu meeting yonna gyabadde muyinza okuva olumbalama lw'emyezi esatu balagala ogundi yafudde ng'aliko mu meeting eyo kino nkyogedde video ejja kubaayo mwenna abagenze mu conference ezo mayigazi yategese mugenda tandika nti afuta emyezi ena gundi bannaye mugundi yafudde kibwatukira nga tomanyi kikyamuse kubanga tomanyi kigenda maaso
oba kutimbye ebbula otambula kubanga tomanyi basajja bano bakaaba basajja baganda temanyi system bwetambula simanyi ze George Semakula ndi mu America nzi national treasurer wa ewa national platform mu America mu diaspora mwe basajja mwe nkwezengeze tumanyi mwonoonye enkyukakyuka kubanga mukolera musajja nga temuluza tetumanyi bulungi nnyo ate nja babya kubanga tukooye nobira maaso g'amayiga notamubuuza ku peji eri apositinzeko omwana ino omuganda gwe bali wambye oba gwe baali basse nga takikolangako abasajja bagoye ku mataka takikolangako tagendanga wadde ku masiro g'Abassekabaka gonna ge baali bokyezza wadde ge baali bamenye n'agendayo kati njala kubuuza mukulu era nja kwetaaga omuntu yenna alina information emala ku masiro ga Ssekabaka Kigoye Eddambwe Ssekabaka Kigoye Enkowe Busiro ng'olina information esinga kuginnina ontegeeze kubanga nafunyeeko busamambiro era kati njala kutegeeza kati gwe mukulu George Semakula zino ensonga za Buganda omusajja oyo gwe wagambira w'omuwa ekitiibwa bino byali mu kukola njira tegeeza Buganda era njala kumpa information esingawo kwano kubanza nafunye ku busamambiro je nayinango ina information ekwata ku masiro ga Ssekabaka Kigoye Enkowe Busiro Butya bani ababadde babewo ekintu kino era gatuse okubira mu mbeera eno olyoka otegere nti basajja mu mulina okwebuzabuza nga abafuka banamu biveemu kubanga ekisanya Buganda kiri mu Buganda ate kiki kyazzeeyo wuliriza yogera n'abalangira obanyonyole nga ekibadde abalangira ndi Musaya Mutabazi mbaddewo basajja ne bayiika ago masiro Toyoda nti towa bagasanyiza wiki eno ennyumba zonna nze nziruse buddusi kuleeta poliisi naye nga era bwe mubiraba byebiriwo tuludde tubakoowola mujje tulabe ekyokukola nga muli eyo mulemedde eyo bannaayi mubirabe mwanguyire ensonga eyo tulabe ekyokukola kubabaddewo olina kubamenye olinawo gwolanga omutuuze nti naate amanyikidde oge tusobola otandikirako ng'okunoonyerezaako tekubaddeko n'omwagiye abalangira n'abambejja nga bemulaba nti ago masiro ga Ssekabaka wuno asigadde mu bbanga Kigoye Enkowe Busiro kibanyonyole watage awo mulaba ensonga yonna bwesigadde ono ye Kabaka bali balongo Kabaka asigadde mu bbanga byonna ng'era bwe mubiraba tetulina kyakukola mwanguweeko tulabe ekyokukola tusalire wamu amagezi tubakowodde ebbanga ddene emyaka 5 nga tuli mu bino naye tebanala kiwandiiko kooti kyeyabawadde nti mube mukooneewo ennyumba ezo tebalinawo kibazeeko nakyo nti nno kino bazze nansuuluulu na majambiya kwagala kuntema era nze lusaalu kusooka kutaasa mwana ali mu nnyumba abadde yeebase mu nju mubaddemu omwana omuto oluuli n'ava kale abalangira n'abambejja ensonga eriwo ye mutaazi abaddewo n'omulala w'omumbejja ani yangu mazzi omumbejja mazzi yangu kati Kigoye Kigoye taliiwo adda agenze mu tawuni yadda agenze ku mulimu era bazze basinganye wano babiri gwani basinganyewo Sensalire ne mubejjani lulo lubiri lulamba Bassekabaka Kigoye basinganyewo nga tebalina kyakukola nga tebalina kya Enkowe Busiro kubabuula yejjambiya amajambiya nga egazze n'ensuuluulu bo ne bakola ki basinganyemu omwana omutwe gwe mula ali ku mugongo mu nnyumba badde bamukoneddemu ng'agwiriddemu kati kisigadde abalangira n'abambejja mujje mulabe ensonga wegenda okwasaganyizibwa kuba kati Kabaka asigadde mu bbanga n'abalongo bonna kati gwe ng'oyimirira simanyi George Semakula oli mu America owaana mayiga n'akabinja kabasanya Buganda gaago masiro ga Ssekabaka gaago gasanyiziddwawo oyo gwe wadde osimbye mu maaso gyali ali mu bintu bino yabalagira bagende basende
ngajja yambadde kanzu atikkira buli muntu gwayagala okutikkira obwakabaka bwa Buganda kubanga awereza Salimu Salene Museveni nebino mutayagala kuwulira gago gali wansi Katasovu Mayiga gwowaana musima yawe awereza Buganda basanya buli kimwe kya Buganda gago gali wansi heritage sites zonna eza Buganda zonna bazimazeewo mwambadde amasuuti mugenze ku mukolo gago gonna gasaanyiziddwawo kati kankulage ekirala mulyoke mutegere nti mu bantu abali mu America temumanyi kye muyinza kukola ne kye bakola tebakimanyi okumayo bana basajja balogo for the first time in history mu kisookedde ddala okuba mu byaffe bya Buganda Yoseri n'akabinja akakulembera Mayiga Emmengo ne muddira amasiro ga Bassekabaka ne muleetako omulambo nga mumaze ogutuga ne mugusiba ku masiro ga Ssekabaka ku masiro ga Bassekabaka Kasubi buno obulogo emukola mbabuulya temuna kye bugenda kukola buli kyemukola kigenda baddira omayinza entambula ne buyino wange saagala bbaga nti ate gundi kino tetwakitegedde tulakitegedde bala abasajja baddire ne batta omuntu ne bamutema musiba kugimu ku mituba egyetoolodde amasiro ga Bassekabaka Kasubi ng'okusibagana okukyankalanya empewo za Buganda ago masiro ge Kasubi nengo batuza mutuge ne bamuleeta ne bamusibawo okutobola ekitibwa kya Buganda nga mubira bino musajja mukulu ayimira n'agamba yeebaza Mayiga bibino kuno okuloga n'okusiba galina okulagenda bijjadda uyo ku masiro ga Bassekabaka Kasubi n'owuliriza ebiri mu Buganda ne weewuunya ensi etambula etya era kiki ekigenda mu maaso awo tetugenda kulwawo nga tugende ku kyatulese ekituufu tutandise bwe tute mwenna bali mu America information ngibawadde ne mbagamba ekigenda mu maaso mukitegeere era njala sooka kutegeeza mwenna bannayuganda ndaba bijja biri ku social media bitambula wiki nti buli omu afuna information okuva mu source ye and I respect that era buli muwe ekitiibwa njala bategeeza eno information gye nnina ku bintu bigenda maaso ku social media ku mbeera ya Yoseri Tibahabula tabasira mutano wa Kalekezi nsi etamuzezedde ensanga bisibe na nyini kabuyonje etambula okusinzira ku sources zange kino kye nnina nenda abala kye babawadde nakyo mu kitwale ne kino kye kyange kye nnina Yoseri si mulwadde wa ssennyiga 19 era bakozesezza kabadi kano okugezaako kusiba Uganda bula okubalaga nti ekirwadde gye kiri nga banoonya ensimbi okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte ekikwasaganya ku byobulamu World Health Organization nga baga nti katutekeyo ono yeefule nti mulwadde bagende nti omukulembeze olwayi bulwadde wamukutte akiba kitegeeza bulwadde buyingidde mu ggwanga era ne bakisaasaanya n'omukyala akulira ebyobulamu Ruth Achenge najja n'ayimira mu kamera n'ategeeza eggwanga nti komanda in chief Yoseri Tibahabulwa mulwadde kisenyiga 19 kyamukutte era emirimu ajuwadde Prime Minister Nabbanja okugira nga amuddukanyizaako eggwanga si bwe kiri mumpuliriza bulungi si bwe kiri Yoseri Tibahabulwa lutabayiswa mutano wa Kalekezi mu mitendera bitufu egy'omukulembeze Nabbanja yewookuna emitendera mitufu giri nti Yoseri bwabanga awaddeyo obuyinza omukulembeze yenna busooka wa mumyuka vice president bwe buva vice president ne bugende wa speaker batabusobodde ne babuwa chief justice batasobodde deni ne balyoka babuwa Nabbanja naye bwavudde eri yonna ne bujje wa Nabbanja kuba yeddiikula asobola okukola ebintu byakola ki bye baagala kati Yoseri yagenze
kino kanti bakulira kino kyama lwakubanda lesara kwogera bintu nabireka bintu njala bigwewo kati yo seringa ye kitufu kiri nti yabadde yetaga Windows update ngaye na yenye era alina bakyalibe babiri beyagenze okulaba kokko nga nabo bayikadda Windows era sawa yona muyinza okuli embuto nga zibwatuka kyaliwo omu ali mu Germany mumanyi n'omulala ali Thailand kubanga kyaliwo oyo takkirizibwa kwetoola mu ggwanga mu kuluka lwa Bulaaya takkirizibwa kwetoola ku luka lwa America either bujanja batabufunye China ate bufuna Thailand oba Russia oba India naye ate India batyayo kati yose ebineke ejini yagenze kufuna kuba bagenze kufuna Windows update atenge ekirala waliwo bakyalibe babiri beyagenze okulambulako ekyo kyo mugenda kiwulira mu nkubo kati ku bantu abasatu yose naye mulwadde naye yagenze funa obujjanja bine bwaveeyo ayiteko mu nseze ebbiri alambule ku bakyalibe bali either bamuwabiramo bambuulya biki naye nga ye Yoseri naye yetaga Windows update yensonga lwaki tebakirangiridde ti yafulumya njala bagamba Yoseri tali mu ggwanga yafuluma nkiddamu Yoseri mu Uganda taliimu nesimu lwadde wa Senyiga 19 Yoseri yetaga Windows update nga bulijjo naye ate bwaveeyo alina okuyitirako ebugirimaani ne Thailand kubanga waliyo bakyalibe banfeefe ngaesawa ne baga nti munnanga omu yatulise oba yayise Windows nezigenda complete nga baazi formatinze teweebuuza so be bantu basatu mbadde mwogerako naye nga yali Thailand mujja mutegeera yali Germany mumanyi kati ne Yoseri yennyini yagenze ku Windows update kubanga naye sekabuzoba pistoni bazita batezi n'endala zonna ziri yegeyege yalimba emyaka ate ebirwadde alina ntoko kale ate bali abalabo bali bubi nnyo kubanga bwe bateeka disketi okufumatinga okuteekamu Windows ate wakyasoboka kati bali bubi nnyo so bw'anaaba ng'asoboddeyo okudda naye nga yagenze tategeezezza ggwanga nti afulumye yabage nti agenze kuwummula mu nno bweba mulwadde nno yafulumye mu taliimu bakifulumye nga kyakyama nnyo era tebakiraze nti waliwo yamwerekedde ku kisaawe bamuwadde guard of honor ng'afuluma era temujja mulanga akomyewo naye nga ye yagenze kumuteka mu Windows update naye nga bwaveeyo alina okugenda okumiitinga bakyalibe babiri omu ali mu Germany omulala ali Thailand bonna bayiika Windows tebasobola na bafumatinga bo ababiri kizibu nnyo yesobola kyatali mu daire ate kati nakiro kakibabuulire era tebanakibagambako Yoseri talina kiddako ate talina plan B Yoseri talina kiddako talina plan B kati gwage ng'olimye okukola ekitwala Uganda maaso okwekalakaasa okukola kyonna kyolina okukola okujja ogamba abasajja tebalina kiddako plan B tebagirina nkiddamu tebalina plan B bakesa lukyanga kuyamutamivu kwate temanya lwana atamira bulungi agisale nabantu tebamanyi kiddako mu mutandise okwebuzaabuza kubanga bali mu kutte tebamanyi kiddako kati muddawo mwebuzeebuze buli omu ng'okola bibyo fere bitukwata ku futubadde information bagambye tali mu ggwanga yafuluma naye nga bulijjo baafuluma ategeeza eggwanga era bakiraga nti yafulumye naye ku luno tebalaze nti yafulumye babatadde obutezi kiwaani nti Yoseri yafunye COVID yagenze kuwummula nedda yagenze for Windows update bw'amalayo alina bakyalibe babiri be yagenze okukeberako oba bawabiraamu oba bamuwabiraamu oba bamubuulira ki naye ng'omu ali Thailand omulala ali Germany yo Germany mumanyi bulungi nnyo kali yeyo ensasagge eriwo so saagala babavuge speed nnyo naye nga mukimanyi essala zamawuzo ng'emu z'amaanyi nga mukola strategies ez'okwekalakaasa ng'obudde bukyali kuba bano abasajja tebalina kiddako bayidde tugenze mu maaso kati mwenna abaala babatakanga bakyadde ewa Yoseri abali bakulembeddwamu omukyala Joyce Kitabuse Ssebuggwawo ono mukyala aliko ebyafaayo bingi nnyo naddala mu kwagala okusaanya obwakabaka bwa Buganda ebimu ku bintu bye tugenda tuzuula kubanga baga tujja zuula kimu kimu lwaki baagenda era biki byabatwala n'abataka abaali bagenzeeyo mumpulirize bulungi nnyo ku nsonga ezaatwala abataka bano mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yagoba dda wasanya kalo kyali Spirit Mayogo wa Katikkiro era nakati ayogera kisajja kyakusatu neki kyamubuze Ssaabasajja Kabaka yalina abantu be yali asonzeemu kkolumwe nti bano basobola okumulamulirako Buganda naye wasanya bwe yamanya n'atandika okusindika abantu ababatiisatiisa obuteetaba mu mazina ga nkima kufuuka Bakatikkiro kubanga ekintu kino akyakirinamu nnyo essuubi kati omu ku bo
bamuyita Kidduma Kubuya. Kidduma Kubuya ono y'omu ku balina essuubi gye basobola okufuuka bakatikkiro wa Buganda naye gano bwe gwagwa mu Salimu Salene Museveni bagamba nti Kidduma Kubuya nti ye ali radiko nnyo alinganga abasajja ba Buganda bali betwasangawo okuli bamuliika n'okuli jjajjaffe Waligo na Kirembeka ne bagamba tebasobola kukwatagana naye. Oluvannyuma Kidduma Kubuya n'asindika abamu ku bataka abagenderako nga kuliko ne Nabbosa Joyce Sebugwawo ono tebali Makambugu ne Charles Peter Mayiga olw'ensonga dozalo engabana etaali ntuufu ne baawukana bulungi nnyo. Kati mu bataka bano bamu ku bali bagenzi okukuutira akadingidde musajja mukulu Kidduma Kubuya wepo n'omukyala ono Joyce Nabbosa Sebugwawo nga bategeeza Yosere nti omusajja oyo talina buzibu era nitusobola omukozesa n'abanga asobola okuddira wasanya kalo Charles Peter Mayiga mu bigere. So ebiseera bisinga nti ensonga zino mumanyako kimu kiba kyagenze mu maaso naye ng'ate ebintu bingi ebibeeramu. So mu nsonga ezimu ezaali okwali kukuutira Kidduma Kubuya akadingidi nti naye ajja asobolera ddala okukola emirimu gya Yoseri nga Mayiga wabadde agikola. So Yoseri aleme kubeera nti amusimbire kuuli naye njala ategeeza Obuganda n'okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka nti weeyongere okwetegereza era nga nsaba n'obuwombeefu nga muzzukulu wa Buganda nti at least woba onoonya omuntu agenda okudda emmenga awo essaawa yonna omuntu yenna nga abaddeko emmenga awo kubanga bonna nkwezenge ate ababaddeko ne Mayiga ojja kuba tolina njawulo gy'otaddewo bonna basigala kye kimu nti ennyaanya obange badde mu kiseero nga mulimu eyazivunzizza zonna era ziba zikwatagana ekkubo lirimu lyakuvunda. Kale ze zimu ku nsonga ezaali zitutte Joyce Nabbosa Sebugwawo n'abataka abamu okukuutira akadingidi omukulu oyo zezo ezimu ensonga ezaali zimbatutte ku nsonga eyo. Ku nsonga endala wasanya kalo Charles Peter Mayiga nga ndaba gye simufungize n'omusajja omupya gwewateeka mu kifo ky'abaduumira okuuma amagye agakuuma Kabaka abambowa ba Buganda bonna abakuuma Ssaabasajja Kabaka n'okukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka n'egy'okuuma Buganda mwabakwata gye buvuddeho katono ne mbasuza mu makomero okumala ebbanga basajja batu Wetwogerela n'emisala tebakyafuna. Ensonga eno tukimanyi tuyagala abantu bano babeere frustrated bave ku mulimu okusavinga kubanga ekitumanyi nti bannabyabufuzi mukozesa emiteeko mingi egy'amagezi okulemesa omuntu okukola ky'abalina okukola. Ngenda kusaba mwenna abambowa ba Ssaabasajja Kabaka buli embeera tujja giyitamu nkimanyi muli mu myezi 2-3 wena temufuna ssente ate nga namwe mwine obuvunaanyizibwa kale okagenderere ng'omukadde ako nga bakibakola muleme funa musaala mwegobe kuweereza Ssaabasajja Kabaka kuba kimanyi nti mwe muliraana Ssaabasajja Kabaka. Njagala kusabasaba temulekerere empologoma ya Buganda okusigala ng'eteyina gikingiriza mu byokwerinda olw'ensonga baagala kibakola muggwemu amaanyi mulekewo Ssaabasajja Kabaka mudduke. Kano kakodyo ssente zammwe bazirina kuba balina obbasasula naye baakikola musobole okwenyiwa musobole okudduka. Ajjukira mwali mwakava mu makomera nga basibye ate nga mukimanyi bulungi nnyo nti kasita muva ku Ssaabasajja Kabaka luba lwayaba. Yensonga lwaki mulaba ennaku zino bakyasiriikiridde nnyo emikutu egisinga obungi n'amaanyi bagatadde nnyo mu nsi z'amagulu meeru ebiba Uganda olw'ensonga nti ne Kampala bababuuka bazze mu nsi z'amagulu meeru okufumba okudyeka Bannayuganda bonna abali okubalaga ekifaananyi ng'ate ekiri e Kampala kitokota si kisaanikire. Kati ngenda basa mwenna abambowa ba Ssaabasajja Kabaka temuggwamu maanyi temuva ku Ssaabasajja Kabaka ensonga muzimuwaabire ajja zitegeera bulungi zenjagadde zizitaano ku mutimbagano musobole okubanga musigala muli bagumu nnyo omusajja akibakola kagenderere musobole okwegoba nga batebasasudde. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti abasajja bo abakuuma abambowa bonna bakamala emyezi 3 bweddu nga tebafuna musaala ate batulugunyizibwa n'ebifo embi balina okubeeramu tebakyatuukamu nga basindikiriza naluti nga lukere okuba nti bakwesamba basobole okuyisawo puroguramu zaabwe entuufu. Awo nno nvuddewo kati tugenze ku puroguramu endala. Kansulenti mukulu Hamis Kigundu otuuse. Mwenna Abaganda abasajja abakulu abenkanamu tukimanyi nti ffenna tuli Bannayuganda twagala enkyukakyuka ate Yoseri yakozesezza bangi abatasobodde kozesebwa ne basigala nga bali kwalaali. Kijja kunnuma nnyo okuba nti abasajja abakulu temuyambye mwana ono mukole omulimu gwammwe. Ngenda basaba, ngenda kusaba Haji Segawa taata wa Hamis Kigundu
mmanyi oli musajja wa NRM naye omwana wali Matigga ngenda kusaba kulembeze abatwala ekibuga Kampala mukulu Erias kwa nakuliddeko nga okwemulugunya ku ssente za Miss Kigundu ekyo si kyekikulu obulamu bwe kyekikulu tetukyagala nnyo bantu baffe olw'enkwezingeza jjo kutwala eggwanga lino nkusaba n'obuwombeefu oyite omwana oyo n'abasajja bakulu bali mu Kampala ensobi zikolebwa abantu ate abantu bamukozeseza ensobi zino muyita Miss Kigundu afune obulamu bwe obudde bukyali ate naawe hamukkiriza nti amalala gakulembera ekigo ekikugoba tokimanyi kirina n'ebirevu ate byeru eno information gyengenda okuwa olwaleero yokka egenda kukumala okuddamu okudda ku ground n'amalala gakuggwe mu njagala okkirize ky'oli ekikugoba tokimanyi Hamisi tetwagala kufiira okubanze mmanyi okukolera Museveni ne Museveni yakugoba dda ngenda kuwa reference ya leero giwulire sifuddeyo ogenda gipasivinga otya sifuddeyo ogenda gifuna otya sifuddeyo ogenda gigayagaya otya kubanga buli kirungi kibaako ekibi ate buli kibi kibiraako ekirungi muganda nga Hamisi Kigundu ndi wano kutegeeza mu butongole olina information gy'otafuna waddemu ogifuna ninjala kutegeeza olwaleero nsaba mwenna basajja bakulu abakyalimu empekemera muyite omwana omutuuze ate nawe nkusaba va mu malala gakulembera ekigo eno information gyengenda okuwulwa giwulire ngikuwanga omusajja omuganda akulabula kubanga nze ndiwo okulabula sandiyagadde okulaba ng'ofiira obulamu bwo ku myaka emito ng'ebintu ebikusiza byakiyita mu lujja. One, Hamisi Kigundu njagala okkirize embeera mwoli nti bantu bangi bagibaddemu naye ate embeera etebeera ya lubeerera era ekyuka. Ssekabaka Kayemba bamugamba nga munnange eryato mogendo saabalira lya bbumba yagaana yamala alituddemu ng'asaabadde agenda okutuuka mu bwengula bw'ennyanja eryato ne liri mulunguka lyonna butyo n'afiira mu nnyanja Nalubaale. Naawe njagala kugamba olime kufaananga Ssekabaka Kayemba gwe babuulira n'agaana okuwulira. We waava olugero lugamba nti Ssekabaka Kayemba nantabuulirwa yasaabalira mu lya bbumba eryato kubanga baamubuulira n'agaana. Kati muganda nga Hamisi Kigundu njagala owulire bulungi nnyo. Njagala mutima gwokkirize nti ekintu kye baakuteekamu kikususse obuzito. Walina abantu b'otaategeera wadde baakulaganga amannyo ne bakulako omutima ku ngulu naye nga bwe bakuba enkoona ate boogera birala. Omugenzi Erimaani Basujja we yagambira nti abantu bala mu magoma gasekera aliwo. Bw'oba oliwo engalo zikubirwa ate era bw'ovaawo era akuddidde mu bigere naye bamukubira engalo ze zimu nti abantu bala mu magoma gasekera aliwo. Njala kutegeeza abantu abakozesezza okutuuka ku kyoliko okuyita omugagga omuto mu Kampala ne mu Africa munnange twabamanya ate si nsobiiyo kubanga ffenna ng'avuka bato bwe tufuna ensimbi munnange tuzigejja sekkoko ebye tusinga byoya ate mu kwepanka tetulinayo atukwatira nsawo n'ebigambo ebimu bye twogera olumu batuwabiwa okwogera olw'ensonga nti tuba tumanyi nti bagenda tuwa ebyokwerinda so nga ate tebabikuwadde bakuteeka mu matigga okukulaga ekifaananyi nti oli mugagga naye ng'ate naawe okimanyi nti oli mwavu mponga byoya naye bwe toli mwavu mpyonga byoya olina akasente akakonga omuntu obadde obubaka nyongerezaako information ddala. Oli mu supu ayokya oli wakati w'ennyanja ennene naye ng'amayengo mangi nnyo gatuddemu bw'omu bala bawujja obunyama nti haabo gw'osinga oli mugagga nnyo munnange tebamanyi kikyoyitamu ate nabo tebabuulira mazima olw'ensonga nti omugagga tabulako bawujjirizi ba bunyama era babuwujja bulungi nnyo naye gwe obudda mu kitanda kyo n'otuula ng'oli mu buliri bwo gw'omanya b'ogenda okukuba emiranga kubanga bo baliwo okuba nti olunaku bamala okuwujjira obunyama olina omuwayo ekyemitwalo etaano sinakindi akakadde ye baabeerengaga nti omuntu waffe abeerewo naye nga tamanyi ekizibu ky'oyitamu. Hamisi Kigundu wazze n'ogenda ku midiya oluvannyuma lw'okugenda mu kooti omusango ne gugaana okutambula nga wali ogwagala naye waliwo ebintu byewakola public byetama emijalo otegeeza public ogenda okugwa mu njege eyo ng'otegedde munnanga Hamisi Kigundu abasajja bonna b'okoleramu omulinero yawo woyita muwema musajja nkwezengedda tumumanyi kuva dda musajja mukozi wa state nga tomanyi muwema okuyingira mu musango guno yakuwa shiwaddiru n'akusaba kadde ka $1 nti omusango guno gujja kuggwa tewakamuwa kubanga obadde tolina nsimbi ezo obadde obasasulayo ssente entonotono naye kandukuviire ku ntono ebiseera bisinga nga omusango guno tegunnabaawo obadde nnyo ng'oyagala okusinkana omukulu gwe bayita Kalugire
naye nga Kalugire tosobola mufuna wepo noyagala oyite mu mukwano gwo mutabani wa Binyonkondo Kirumira kubayita Kalungi ono akufunire meeting ne mukulu Kalugire era Kalugire ono akufunire Kalugire era nogamba mukulu Kalungi mutabani wa Kirumira nti agezeeko kubanga afuna Kalugire omuwa buwumbi buna okufuna meeting naye musobole okujjawo omusango ogwo Kalugire ne nakomba kwerima era n'olinyisa omuwendo gw'ensimbi okuva ku buwumbi buna ne bugenda ku buwumbi 6 osobola okumusinkana ku Speak Apartments ku Wampeewo ngero omuvubuka ono Kalungi mutabani wa Kirumira ye coordinator wo ng'oyagala kugatte ku mukulu Kalugire ensonga zino ziggwere wabweru wa kooti Kalugire n'agaana Kalugire okugaana kitegeeza ki kyenagambye nti ejjanji teribuuka na nzige bali bajja kunyaga ggwanga disaanyaawo ate tobamanyi kati kino ekito batubadde tebakimanyi waliwo olunaku lumu nene information abantu tebagimanyi mu makaaga abasajja bakulumbako nga bayise ku mbazzi ne baagala okutta noona ekyo tukimanyi waliwo olumu abantu be bamu basindika ba state mafias okujja okwenvedinga ennyumba nga bakimanyi nti mulimu ensimbi empya n'enkadde kuba sente zimu tezibera mu banka omu ku bakuumi bona akulabula n'agamba nti waliwo bodyguard w'omu eyakulabulako n'akugamba nti omuntu gundi balina mission ey'okujjana mu maka okubba billions ez'ensimbi era wakimanya nti kyali kituufu nnyo bodyguard oyo yakugamba n'omudduse bweri wa ggwanga nga bali bamunoonya olw'okusula mission yaabwe obutaka ey'okujja okubba ensimbi ekyo nakyo kimanyi bulungi nnyo ezo incidents 2 kati incidents ezo zituukawo gwe n'osirika Hamisi Kigundu ensi temanyi nti oli Ssaalongo naye omukyala gwe wazaalamu abalongo oyo omumanyi haa Kigundu ensi emanyi nti oli Ssaalongo bana njala ategeeza eggwanga muto waffe oyo muganda waffe Hamisi Kigundu Ssaalongo mulamba naye omuwala gwe yazaalamu abalongo abo muwala wa KIU mwana alina akakwate ku bantu abo era y'omu ku batambulira ku muvubuka oyo ne tamanyi naye ezo sigenda kugendayo naye njagadde kugamba ne Nnaalongo oyo gw'olina gw'otategeeza public nti oli Ssaalongo mwegendereze nnyo nze nkuwa tips otegere bulungi nnyo ebintu bino otegedde bulungi nnyo njagala nkuwa tips otegere ebintu bino ensi temanyi nti oli Ssaalongo ng'abaana bwe wazaala abalongo bazaalamu oyo omukyala gwe baakusindikira era oli Ssaalongo kino njagala nsi ekitegeere ekyo nga tukimaze Miss Kigundu abasajja b'olumbye bakambwe nnyo era gye bujja katono wandiwulira nga batandise okuggulako emisango nga n'omusango omu gwe bagenda okuggulako gwe gw'okuba nti wayisa mu kkooti olugaayu n'okuvvoola abalamuzi omusango gw'okubiri oguyinza okuvaayo ng'ensi tegumanyi gwe musango ogugenda okuteekebwako oba oguyinza okuteekebwako nti mu maka ago mwafiiramu omuntu ono yafa atya ennyumba yo matiribona okyaza mikwano gyo mingi nnyo ne mukola party after party mujjiramu bannakyagaba bannakirijja batulyomwe baani ne bajja buno obuwala bwagala party after party naye okimanyi bulungi public temanyi nti ezimu ku party ezaali mu makaago mwalimu omwana omuwala mikwano gyo baakozesa kajegere bamuwujja ekiwojjolo ddo omwana ono n'alemererwa n'afa n'azikira public teyakitegeera tekyejja mu mawulire ne kizikirira kubanga obadde okulira state omusango guno gye guli njagadde kutegeeza nti omuwala yafiira mu makaago nga bakyaliibo bamaze omukozesa ebikolwa bya Sodoma ne Gomora mu party after party yaliyo omwana n'afiirayo ogwo musango nagwo gye guli era oyinza okuwulira ng'aguzza essaawa yonna mu public bw'otagenderera kati bw'ogatta ebintu bino byonna muganda wange olina okwegenderezanya abasajja b'ozanyisa si bangu olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo omuntu gwe badiringa naye bakumanye kati ensonga endala yiino omusajja bw'oyita looyawo muwema musajja muyaayi nnyo gwe kennyini yakubira essimu n'agamba nti njagala ompe $1 million guno omusango tugenda kugumaliriza kyewakola gwe kennyini
nokkiriziganya ne mukwano gwono Kalungi ne bagenda mu Exim Bank ne ba withdrawing millions 600 ne ozuwa muwema siguwazimu wa Kalungi nga yakuzanyira omuzannyo guno kubanga Kalungi akola on behalf of you. Kalungi yakwatagana ne muwema ne bagenda mu Exim Bank na withdrawing millions 600 nazuwa muwema millions 600 muwema yaga nti agenda kukolagana n'abalamuzi abamu abali ku musango ko era omusango okubeera kuyita ku bagenda kuyisa mu LUJJI osobola okuwangula naye nga mu kusooka muwema yali akuyisa akakadde ka $1 n'otamanya muwema yaani kanjira kugamba looyawo muwema y'omu ku kabinja k'abamafiya b'otamanyi balooya bali mu Kampala ekyo kinoonyerezeeko kuva yatandika obuki yatandika okukola nga looya musajja muyaayi nnyo kati millions 600 wamuwa wazimuwa mu wiiki ero lingo musatu gunnasalibwa era wagenda omanyi nti shiwaddira omusango sente zowa muwema yazuwa abalamuzi muwema tawangako wadde omulamuzi wadde coin y'ebitaano wadde ekisente ky'ekiziki yali awadde omulamuzi era yensonga lwaki wazza olina essuubi ly'amaanyi naye wagenza okulaba ng'ebintu byonna bikuyise mu ngalo era ne bitambula bwe batuli mulamuzi era ku ssente zo okujjukizaamu akatono mukulu hamu njagala public emanye nti ndio wagenda e Dubai ng'olinayo seriti bahabula otabasira mutano wakala yisira nzidde tewalina kubeera ku kkulu eyo wayagala nnyo okulaba yoseeri abamu ku bakyala bakola ku protocol ya yoseeri bakosa emitwalo 7 egya $, okusinkana mu 7 n'okugenda ku trip ya Dubai wakwata emitwalo 7 egya $, n'ogiwa abakyala bakola ku protocol ya yoseeri bakuteeka ku lukalala lw'abantu abali bagenda e Dubai era bulungi nnyo n'ogenda e Dubai naye ng'olina after that meeting walina okusinkana yoseeri hamu tewasinkana yoseeri olw'ensonga omaze ebbanga tosinkana yoseeri nga toyogerere kubanga yakugoba ekyo tosobola kibulira nsi meeting gyenjogerako yeeno abasinga obungi mwagiraba ekyali kitutte muganda waffe Hamisi Kigundu kwali kugenda kusinkana yoseeri ate nga baamuteeka ku program yaliyo ku addressing abantu abo yeeno meeting. By the names of Mr. Hamisi Kigundu, CEO, Group of Companies. Coincidence, I would like to give some confidence to our investors. I started as a young man doing business in government. Then I moved into real estate. I started doing commercial buildings. Now I'm currently putting up a stadium for approximately $200 billion. I'm putting up 500 houses in Uganda. And now I'm moving into agro-processing and value addition. So if I can make it in Uganda, almost close to $1 billion company right now. That's my company, Group of Companies. Uganda has the opportunities for you to make money for as long as you come with sufficient capital. Right now, Uganda has a population of gendayo nnyo njagadde tegeeza abantu ba reference nti wavaamu emitwalo gy'ensimbi 7 egya $, okubeera ku kkulu eyatambula ng'ekigenda wali kusinkana yoseeri omaze ebbanga tosinkana yoseeri ne lwali Dubai tewasinkana yoseeri protocol yagana okola yoseeri. Abaganda batugamba nti beera mukalukalu oba beera mukalabakalaba ng'okana k'omusota bwe kava mu kisusunku munne kaba kapojjirawo. Muganda wange Hamisi Kigundu njala kutegeeza yoseeri yakugoba nnyo danyo naye sawa yerinze ko Allah tannakwata kamasuko ne Allah nga tannakwata kamasuko nkusaba odde ku bigere ebyo otte bigere biri babega otunule wetegereze osabe Allah amaanyi n'okutegeera ove mu ggwanga eryo ng'obudde bukyali kino kiba planning okukola si kyangu. Bw'otayingira ekkomera ojja kuyingira kabuli mu bbanga eritali lya wala nnyo. Bw'otayingira kkomera ogenda kuyingira kabuli. Sina kindi abasajja bwewalumbye bayinza okujja mu public nawe ne bakuteeka mawulire ne baku exposinga ate okimanyi kye kitegeeza ebintu biri batakuyingiza kabuli bagenda kuyingiza ekkomera n'okujja mu public okuteeka buli ekyetaagisa okukulabisa
titolina kyoli naye ng'olina kyoli gwe ng'omuntu kubanga oli musajja ayina obusente obubwe obutonotono njagadde kugamba bigambo bino ng'omusajja Omuganda information ngikuwadde no gye nkuwadde ogimanyi bulungi nnyo ne public tegimanyi kati muzeyi Segawa Haji Segawa taata wa Hamu Miss Kigundu n'abasajja abakulu tetwagala kufiira omwana wakuba nti abadde asaavinga mu 7 abantu abasinga obungi babeera nga balina obuyinza baba tebalaba obuyinza bumala bavaako ne balyoka bajjukira okuzibula amaaso ng'obudde bugenze emisango gya banka gyonna ebintu bingi bijja kuva nti bajja bitegeeza emisango gya banka tosobola kulwana yo seringa banka yiye banka eya Orient ne banka ya Diamond Trust banka za yoseri wadde gozira bange ziri ku international level banka za yoseri goloza lwaki emisolo gyonna gisasulirwa kusasula misolo kusasula passport license insurance ogenda mu Diamond Trust na Orient Bank sente tebasobola giwaako part of that deal oba DFC oba ABSA oba bank endala zonna waza tebasobola ziwaako deal lwaki baziwa Diamond Trust ne Orient Bank kubanga is a state owned bank guzali tebagandi bagitutte mu bank of Uganda tekawo branch ngo musasulira byonna byonna emisolo gya government ne license biki byonna waki tebateka nti bank tabiri ya Bank of Uganda wano musasulira waki tebabiteka mu Bank of Uganda kivudega nti kyolwanyisa tokimanyi mukama yakutadde bakube bikonde nga kuba yagamba okube kubanga akimanyi kye bakola kati saagala ofere mu kavu yako you played your role ebintu obikoze nga babikutuma ebikuleme ebikulemye naye saagala oluzinge bulamu bwo embulire tefa yonna banka gyozanyirako ya yoseri yesasulibwa omwo ebisolo license byonna kati gwe bonoga togenda kulwana nabo somehow somewhere oyinza okuba ng'oli mutuufu ne somehow somewhere oyinza okuba ng'oli mukyamu naye nga toyagala kulaga public bukyamu bwo olw'okuba nti olina mentality erowooza nti okolera gavumenti era osobola okuwa orders ne remember nti ne bw'okwata ecupa y'amafuta n'ogiwako amatonda 3 n'ojjuzaawo amazzi n'amafuta tebakolagana beesengejja kati mukulu baakusengezze amafuta gali wansi amazzi gali waggulu kiddamu okitegedde kyenkugambye simanyi oba ofunye bulungi ejjanzi teribuuka na nzige oli musajja muganda oli muna Uganda bali ba bandits balibbira ku nnyanja eggwanga Uganda baliwambira ku nnyanja bategula buli kintu kyonna ekiri mu kuggwanga bakitwala kati nkugamba bw'okwata ecupa y'amafuta n'oyiwako bwoti wansi kane bw'oyiwako miruzinga 3 n'oziwa wansi n'okwata miruzi 3 ndala ez'amazzi n'ozizza mu kipuku ly'amafuta gesengejjirawo either amazzi gadda wansi amafuta ne gadda waggulu oba amafuta gadda waggulu oba amazzi gadda waggulu amafuta ne gadda wansi baakusengejja oli mu bbanga kino njala kikujjukiza yoseri ye muntu atayagala kintu kyonna kigende mu media nga kikwata ku ye baakozesa baakolagana nabo n'eddeeruze bw'olabanga kyazze mu media naawe kennyini n'olumba atonejje nowe kiri owakiwanuka n'olumba mutabani we kati ng'ate yalinga sekendi ne komandi Karugire muganda wange nze nkubuulira ebyemmanyi n'information eginafunye ey'omunda wandikifuwa ng'okizza munda naye nkuwa amagezi passport yo kirina buli kimu okirina si banno si baganda bo si ki mu Allah kulembere zo lwarense mbyokuwa information ne security ku bulamu bwo siddamu kwogera ku kigambo kye bayita hamu wadde okuwa information yonna kubanga nkutadde mu kisunku ky'ebinyeebwa n'enjikuwa yonna n'ensembayo n'enkugamba Allah kulembere ne mu Allah okukulembera
Nsabasajja bakulu bakyasobola okwogera n'omwana oyo mumutuuze mumugamba asooka kakkanadde wansi amanye yani amanye kikyali amanye baani baweereza atunule ku future ye n'obulamu bwe famire ye n'eggwanga we liyimiridde kubanga Uganda mu muliro gwa Luyira n'emisota egiri mu bituli bajokyera mu kubanga omuliro gw'Oluyira tegubaako direction tufu gye guva. Kati ku nsonga ze mbagambye basajja bakulu bali mu Uganda n'abamanyi omwana omutuuze nkimanyi kizibu nnyo tajja kusolowinga pride ye oba tajja kumira nnyo tajja kumira mawaggali gaalina oba amalala gaalina ng'ayinza okwagala okulaga public nti w'amaanyi naye amalala gakulembera ekigo. Kusaba okkakkane muganda wange ku lw'obulamu bwo n'abaana bo n'ab'eŋŋanda n'ab'omukwano bakwagala bakozeseza ebintu bingi ne si kyekikulu kuba omwana bw'akwonoonera totuga mutuge. Abagenda tuga nti omwana bw'akwonoonera totuga mutuge era munnanga omuwumbawumba n'omusangula era n'omubiitabiita nozza wali kubanga abeera wuwo kyendi mu kukola. Luleereetu bwekubikira togikuba mugere senkubuulidde abantu bakula mu kifaananyi kirala naye ng'ate ekifaananyi oli kirala nnyo. Kati njagala okukwata ekifaananyi gwe kye weemanyi ekituufu ky'oba okkiramu wansi weeteke mu kifaananyi ky'ekituufu weekuŋŋaanye omanye ekikyolugenda okuba. Ekifaananyi kiri ekinene gwe kye weeteekako ensi kyeyagala erabe ne bannayuganda ekyo kyekifaananyi ekyassensekere nkiddamu hawo ensi ekulabira mu kifaananyi kirala nnyo ekinene nnyo naye gwe kennyini mutima gw'omanye ekifaananyi ky'ekituufu. Njagala okwata ekifaananyi kye weemanyiimu otuuze wansi engalabyo weekonsolinge weesetinge odde mu kifaananyi ekikyo. Kiri ekifaananyi ekinene Abaganda tugaa nti ekifaananyi kyassensekere. Ensekere eremererwa okuva eno yonna mu nviiri n'ejjeberaano mu kyenyi wano automatically ono mu kiri bagenda kukunyiga ateeka obutesini bakutulisa. Kati ekyo ekifaananyi ekyassensekere okwagala okweraga kiveeko muganda wange dda ku kifaananyi ekikuli munda ky'omanyi. Nina omutwalo gumu wadde ŋŋamba nti nina buwumbi naye nga nina gumu ogumu gwe gwange ojja kuwangala ng'enfudu z'emmengo. Kino nkikugamba nga nsinzira mu kkoonero wammanga. Enkya tumanyi kigenda kuddako ne mukama we yennyini tamanyi bali mu kutya kuba tumanyi kiddako mu kavuyo kano basobola okuggyawo kubanga abaana baabwe ne bazzukulu baabwe bakuze basobola okwemanagingira property zaabwe ne bizinensi naye bali mu kutya. Kati mu kutya kuno osobola oddusuulamu akaba. Mbuulire tefa yonna mbikugambye ebisigadde Allah kulembere n'abali mu kifaananyi ng'ekyo. Nammwe mwenna abagagga abalina zaakede mu Kampala nga mutulugunya abaana b'abannammwe babijjika ensimbi ez'obupangisa babijjika ez'amasannyalaze babijjika ez'obupangisa ne mbagoba nga mukolerayo seeri mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa. Ensi ekyuka w'oli olwaleero si wogenda okuba enkya gw'oli mu kunyigiriza enkyo ojja musanga ate yalina okuwa ekikopo ky'amazzi ng'emisinde gikuyinze. Bwe tugambira tubanga ogoba musajja munno lekanga mwezi n'akoza kambi katono okanyomera mitwalo wa mugga singa kamala ne kagusala ne kakutuukako munnange wandyebuuza nti akasajja kano mbadde nkanyomera ki. Kale njala bategeeza ensi tekungula tugikyalako bukyazi tuli mu kabokkaako wayagiviira. Mwegendereze nnyo okunyigiriza bannammwe kubanga gwogoba enkya yajja okubanga yakugoba. Si kirungi nnyo okunyigiriza nnyo muntu mutuusa ku mbeera eyo. Eggwanga ffu ne lifiiridde ku ani? Lifiiridde ku basajja abagwira abajja okutwala eggwanga lyaffe. Tukiddamu eggwanga ffu lifiiridde ku basajja abagwira abajja okutwala eggwanga lyaffe. Batunyigiriza mu byenfuna, batunyigiriza mu byensoma, batunyigiriza mu kutegeera, batunyigiriza mu kumanya. Obulombolombo n'ennono nabwo babunyigiriza. Banyigiriza omukulu omuto n'afuna stress. Banyigiriza omuto n'ali mubiri gw'osubira okubutuza naye ne yeekyanga.
Uganda bakazi abamu tebakyafuna mbuto n'abasajja tebakyafunisa bakazi mbuto kubanga tosobola kuba na straight nolozo okujja ekiwujjoloza ali kizibu nnyo okujja ngo liko lubaalewo wa mu mufu nkiddamu ku mbeera eri mu Uganda bw'osanga omusajja yenna ng'akyayina amaanyi agazaala ku mbeera eby'obufuzi n'ebyenfuna oba oliko ekizibu bakunyigiriza mu byenfuna ebyenjigiriza buli kimu noba nga olina stress kati bakusanga nti gwe okyalina n'amaanyi agasobola okuzaala oba olina obuzibu agenda kulya ki agenda kusula luddawa agenda kubeera luddawa kati munnange nze byange mbyogera kate ng'omusazi agula essiyani olaba oli ali mu diaspora anyigirizibwa kati gwe ali e Kampala in fact abantu abali e Kampala muli bazira nnyo I salute you abantu abali e Kampala the way how you survive I salute you 100% mbatia bobanga ali ogula sabuni ekiro n'enusu 10 ng'okigula kati 13 I salute you bobanga ejirikani y'amazzi wagigulanga n'enusu 5 kati ng'ogigula jirikani y'amazzi 12 I salute you bobanga ali opangisa ennyumba emitwalo 10 kati nga emitwalo 25 I salute you bobanga wali ogula amatooke ekiwagu ky'amatooke n'enusu 10 kati ng'ogula amatooke 3 n'enusu 10 I salute you bobanga wali ogula omulengo gwa lumonde n'enusu 10 nga kati ogula 10,400 I salute you bobanga ogula kilo ebijanjalo n'enusu 8 kati ng'egula 10,400 I salute you bobanga omwana asomeranga emitwalo 10 kati ng'asomeremu kitundu I salute you nga mukyagumiza omutwe nga muli awo mbatia in fact ne katonda abeewuunya the way how you survive in Uganda ali mu diaspora oyinza okuseka naawe ali mu diaspora okwatanga milioni ogisindika e Kampala ne bagiri omwezi nga tewazazeemu osindika milioni ziba ziwenda ku z'omwezi 14 bagamba sente zaabwe onotandika musindikire muli ebinnyo muli babbi twabakoowa bamuloza sente tunogannoge biki baba tovuma bantu abo ekiri e Kampala singa bakikuula ekitokota sikisandikire omuliro okuli e Kampala tojja gutegeera kati abantu abo bawe ekitiibwa naye embeera bw'era ebanyigiriza ennyo bajja kutegeera gwatazimaako guli mu kuzimba ng'otegese milioni 2 mb'ozimba nnyumba bwetuuka mu madisi baga nti sente ziweddewo n'omusenyu guweddewo ku milioni 2 ennyumba ekomye wano oga wait a minute mubbye omusenyu gwange mubbye seminti mubbye buloka dedda tebabibbye cost of living eri high kiringa bona okebera ku gogo ng'okeberako exchange rate egogo ejjeka kuwa rate ndala naye nga in reality bw'ogenda flex bureau oba ku dovis bintu byanjawulo nnyo ne life bwetyo bali mu Uganda yeah kebera ku gogo exchange rate dollar exchange rate in Uganda ejja kuwanira kwata serezo genda ku forex bureau ojja senga rate ndala ka that's life in Uganda kyolaba wano si kiri ku ground kati nza I salute you mwe namba tia muli bazira nenge kibafulira bazira mwayika windows temusobola kumanya nti omusajja ababba ensi yagitwala bo bali okubba bubbi gwanga nze mbatya okutuuka nga musituse ne mulwanira eggwanga lyammwe bwe muba temukikoze mujja sigala mu mbeera bwetyo bwe neeba basusseeko mujja kuzuuka kale n'olw'ensonga eyo saagala balwisa tusinkane ku lunaku olwokusatu Katonda bw'anaaba yagadde Mukama kingiriza obwakabaka kingiriza kabaka bwange kingiriza lawe mutwe n'ayagala enkyukakyuka ate oba w'amaanyi muve mu diversion mukole ku nsonga ezitambula Mukama bankuumire mweraba